Open Media. Nzena mande Proscovia, publiciste wa NRM Galila ya Sabu County. Sebo mubuzizaga wekibuzo nti lwaki abantu bali batusinga abanopu. Obuzibu bwe tusanze nti registers of NRM buli kadde abantu bazivaamu naye nga bo mwebali nga yakyuka dda naye nga mwali mu register musoma kati olutuuka mu kutukuka bajja ne bakulonda bwe baddeyo ate nga be bakuyuwa. Lwaki batukuba omupiira aba NUP ne batuyitako kati aba NRM mwebali? Eyo ensonga ezo enyinza okugyogerako bwenti nti tewaliwo enteekateeka ennuŋŋamu okudda mu bantu wano okufya ddala wansi kuba ne structures zennyini eza NRM zetwalonda okuva wansi tebasomesebwa era tebategeera mirimu gyabwe gyebateekeddwa kukola. Ekirala ba flag bearers tebasobolanga kutambula naffe n'okumanya okulabika nti tulina okutambulira wamu n'okunoonyeza NRM omukululo. Kyatuuka ekiseera ffenna abamu ne tweyawulayawulamu n'ogenda okwesanga wa NRM awagidde wa independent wa NRM atanze mu wa NUP kwegamba ne tubanga abaali tebategeera buvunaanyizibwa bwaffe. Tekiri ku bawagizi bokka nti bo bagenda ne bawagira nti ate aba NRM ne bawagira obwa NUP n'abeesimbyewo. Nina ekyokulabirako ng'oli flag bearer wa constituency, flag bearer waffe tuyingidde mu kalulu kano ak'Electoral Commission. Flag bearer waffe owa constituency MP ng'awagira kansila ng'awagira wa NUP ng'alese kansala owaffe flag bearer naye n'awagira owa NUP. Kakati abawagizi ne bagenda tuwe batuuka awantu ne balonda NUP ng'aba NRM gye bali. Ku lw'abannange abatudde wano twalondebwa abantu okuva wansi okujja wano, naye bannaffe abalondebwa wansi eyo amazima bagamba tebafiibwako. Ffe kati tuli wano mu lukiiko bagamba tuli mu kulya ssente. Yensonga emu ebatuviirako nti bodda wansi okubaga nti banaye tukole kino nga baga nti mwe muli ku bya nsimbi. Ekinafunyisa kati yaffe obulumufu abakulembeze nzize ku kibuuzo ekyo yensonga ey'okwerayibwa. Bwe tumala okulondebwa ng'abakulembeze tetwabulibwa bakampeyina n'abakulembeze b'ennaye. Akalulu kati kamala okuggwa tuddamu okujjukirwa nga kampeyini zikoze ki zituuse. Eddoboozi lino mulituuse wa president tubeeko naffe tusasulweko ng'abalala. Sina kingi paka wansi at least niwe tubanga tufunayo naye nga tujjukirwa kubanga ffe bemusookerako buli kimu kubanga ffe ruling party era ffe tukuuma ebintu bya president wansi. Sewalakisi njagala okusaba wano tulinawo impunity akalulu kakayimba kanyanga Israel na Palestina okulwana amasasi kiki bivaawa ebingi biva mu ffe okutwakaatula. Si bukozesa obuyinza bwe omanye pulezidenti byayagala oyina disobali wano mukakanya embeera eno kayunga tutandike lupya olutwalo lwagala tulukooye akalulu kabeeranga olutalo okufana kuwona. Nze Dr. James Tuheyo the commissioner byokulonda era olwaleero mbadde nkiikiridde bakama bange nanti abo tukwatagana nabo bwe tuba tugenda mu kulonda bwebanga beetika bibonanyini kintu era bajja kukyetika era ke tunaaba nga twetegese kyonna tuba tubalowoozaako. Tetuyinza kukola ekintu kyaffe kyekukyalo nga tetubalowoozezaako. Naye sijja kubabuulira nti ki kubanga nyinza kubabuulira ate ne mugenda eyo
temegere. Salimu tugambe nti bino ebirala bijja tujja kukola nga tiimu. Waliwo eyayogedde kyenaawedde naye nga sikanye nakyo temukayiga mulimu eddaala sikiriza ekyo kyensibula tumwena mukanye nakyo ye nga mulimu wa muvumenti kyamali wa muvumenti nga President Museveni nga mubadde musaba ekibagaana okumusinkana kiki oleta nsonga wanotuuka ate oluvanyuma nondimba nti oli mukigaala ebyoluganda proso wenayiga musoga ate so eyo ensonga ekisooka sikirinawo buyinza kugamba nti nze nja kugamba mugenda naye nange okugulu kwenina n'ekiwandiiko kyenkola ne ripoota gyegenda kuwaayo era egenda museega ekya yakuteekamu tetukanye ekyo nakyo ekisoose tugambe njagala tugende mpola etwasoose okugamba tugambe eki